Oh yes, wetwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Jose Chameleone ali Denmark, ava Denmark ada Sweden, ave Sweden agende Germany, ave Germany agende London, ave London agende USA, ave USA agende Canada, aveyo olono ayolekere ebitundu ebirala. Wetwogerera ebivulu mu Uganda bagenda kuba nti babita mu January ne business endala, sono bana Uganda mugende mu maaso n'okuba nti mwegema mpola mpola. Nga byo bikyali awo era tugenda kuba tubikutuusaako. Joe Chameleone yatuuse sawa meka Denmark, agenda kuba kyomeka n'ebisigaddewo tugenda kuba tubikutuusaako mpola mpola. Newankubadde ng'ate ne Juliana Kanyomozi alina byatugambye olunaku lwaleero, era nga emboozi ya Juliana Kanyomozi tugenda kuba tutusooka nayo olwono osobola okuba nti werabirako. Juliana aganye okuba nti atulaga omwana, avuddeyo n'agamba nti nedda basebo ne banyabo mwebale kuba nti oboolyawo mumpagira ebisigadde mwebale kuba nti mubikola. Newankubadde ng'ate ndi public figure naye netaga nnyo private life yange oba privacy ku bintu byange. Omwana sijja bamulaga kati naye obudde we bulituuka ndibamulaga mbawulire n'ekitammwe n'ekitaawe musobole okuba nti mumumanya mpola mpola nga bwe birina okuba nti bitambula. Biti ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Museveni yavuddeyo n'agamba abakubi ba bomu nti okumanya nga muli basirusiru mukuba mutya abantu abagenza okwerira embizi zaabwe. Embizi teri haram, mulekerawo okugenda nga mutta abantu nga mwekwasa amadiini nti bali bagenze kulya mbizi. Embizi mbu kintu kya bulijjo, so n'olwekyo boolyawo obutuju buno buli attached ku bayisiraamu mpola mpola according to bw'otunulira statement nga bwe yakikoze. It seems eri kubayisiraamu mpola mpola. So far ebivulu mu Uganda byanditebwa mu January ne sectors endala, era nga Munnayuganda agenda kuddamu okuba ebbaala I think mu January, ogendako mu concert mu January n'ebisigaddeyo bwe bityo. Zezimu ku highlights eziva mu Uganda naye nga muzikirize ngenda kubatwala mpola mpola mpaka ku nsonga ya Juliana tuve tugende ku ewa Jose Chameleone osobola okumanya ebintu nga bitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanyi eddoboozi bamutata Jimso namba luno Kiboya Maxud John made in Uganda. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwesiga ebbanga lyonna. Alina business oyagala kukulangira, oyagala kufuula wakabi, oyagala kufuuka socialite layer owakabi kutta ow'ettabu, oyagala kufuna amawulire ag'enjawulo tusobola okubrandinga n'ofuuka star. Nyiga ku namba y'essimu eno eri 0787009535. Music marketing gwe muyimbi oli eyo, tomanyi engeri gye batwala music ku radio ku TV, oyagala interviews ku media ez'enjawulo, ojja kunyigirako ku namba ey'enjawulo 0787009535. oba olisita oba tolisita ng'oyagala ebintu kubikwasaganyisa obulungi onkubirako nensobola okuba nti kutwala ku next level mpola mpola netukola business ffenna. Now muzikirize nsobole okubatwala ow'omumbeja. Omumbeja ono abadde abeera mu America mpola mpola. Omumbeja ono yagenda mu maaso n'okuba nti asakata emiziki Uganda n'emutegeera. Omumbeja ono yadetingako omusajja mukulu amanyikiddwa nga His Excellency the Ghetto Gladiator Bad Bobi Wine mpola mpola. Omumbeja ono yadetingako David Yobua. Omumbeja ono yagenda mu maaso n'okuba nti agendako ewa Kasim the Dream Ouma, Kasim Ouma mpola mpola n'omukubi w'ebikono. Omumbeja ono yadetinga abasajja bangi ab'enjawulo, yakolako ku radio Capital FM ebiseera biri. Omumbeja ono yaliko n'olutalo ne Irene Namubiru. Omumbeja ono na reconciling. Omumbeja ono bamuyita omumbeja ava Mutoro, era nga oba oliawo alina Oluganda kumukama oyo mpola mpola. Sogera ku mulala, njogera ku mukyala mukulu amanyikiddwa nga Mami Juliana Kanyomozi mpola mpola gwe mbaleetera olunaku lwaleero. Jjukira nti Juliana omwaka gwali 2014 awo omusajja mukulu amanyikiddwa nga Caroline Kabugo egenda mu maaso n'okuba nti ava mulamu bw'ensi olw'ebirwadde bitategeereka mpola mpola. Caroline Kabugo ye yali mutabanyi wa Juliana, era nga Juliana okuva n'olwo ati asobola kuba nti azaala mwana mpola mpola. Wabula lockdown ewedde eyo first phase oba omwaka oguwedde, Juliana Kanyomozi asobola okuba nti atuleetera baby Taji mpola mpola ng'ono omwana yamuzaalirwa mu ggwanga lya America gye yali awangalira ebiseera ebyo from Lunguja to America mpola mpola nga gy'abeera, era nga Juliana bangi abaagenda mu maaso n'okuba nti
bamusanyukira ku internet yonna yagenda ne flooding ebifaananyi bya Juliana n'omwana atanaba kuba nti alagibwa face mpola mpola ng'abantu bamulaga oba Seruganda n'omukwano omuyitirivu ennyo ddala mpola mpola. So abantu bafanze bali iga bali balindiridde okumanya star waabwe yazadde mu musajja ki nga bwe mukimanyi nti Uganda omwana alina okubaako wane gyava mpola mpola, omwana alina okubaako bakitaabe n'ekika kye mpola mpola ng'abantu bagala okumanya Juliana Wagwan. Juliana yabavuddeyo n'abagamba nti akajanja mukajeewo mpola mpola. Yes, Juliana yavuddeyo n'abagamba nti manyi bannayuganda mulina nnyo akajanja naye mukajeewo. Juliana yavuddeyo n'abagamba nti nkimanyi bulungi nti bangi abanjagaliza ebirungi era nkimanyi bulungi nti buli omu alindiridde olunaku lwengenda okuba nti mbalaga omwana wange newankubadde nga nti muli mikwano gyange muli bawagizi bange muli bawagizi bange era nga mwagala nnyo okumanya ebinfaako newankubadde nga ate nange sometimes mba saagala ndi superstar newankubadde nga ate ndi superstar tekitegeeza nti sijja kubaako ne privacy yange. Nkimanyi bulungi nti mwenna munjagala naye nasalawo okuba nti nkuuma famire yange out of the media olw'ensonga ezimu. N'olwekyo mwe abadde asuubira okulaba Taaji mu mawulire tojja kumulabayo era nga si mu bubi wabula ngezaako okuba nti protecting a brand ne image y'omwana wange kubanga ennaku zino abaana abali ku social media temutudde mugenda mu maaso n'okuba nti mulumba okuvuma n'ebisigadde. So omwana sijja kumulaga kati newankubadde nga ate nebaza buli sekinoomu anjagaliza ebirungi okuba nti oba oliawo prospering mpola mpola. Time ya tata omwana bweri tukentufu ndijibagamba mwana wendibanga tusiza okubalaga face ndiba mubalaga kubanga ate munange ate mmwe bachali bange sobula kikuma forever na for now atiyagala kuba nti nkuma privacy yange ne ya family yange okusobola kuba nti oboli yawe ebigambo tebiyitirira mpola mpola. Jukira waliwo olugambo lubadde lutambula nti oba oliawo omwana ono owa Juliana Kanyomozi wa musajja mukulu amanyikiddwa nga Pastor Mondo Mugisha mpola mpola mbu yagenda maaso n'okuba nti kituusaako Juliana Kanyomozi ate abalala bagamba nti omwana ono ayinza okuba nga wa General Kainerugaba Muhoozi first son ng'ono mutabanyi wa President Museveni nga bagamba nti oba oliawo Juliana yagenda maaso n'okuba nti amudetingako era nga engambo zaabadde zitambula bwe zityo mpola mpola. So far ebituufu nabakuba nti bitegerekeka era nga oba oliawo bwe tulaba tubifunye tujja kuba nti tubikutuusaako naawe osobola okuba nti obyefunira. Awo katuveewo Denmark. Jose Chameleone yayingidde dde ennyumba. Jose Chameleone we twogerera ali Denmark ajagenda okuba nti asanyusa abawagizi be okuba nti abakuba endongo ate nga oba oliawo abangi abageze maaso n'okuba nti bamulindirira. Jose Chameleone ali Denmark yagenze kuba nti asakata Bannayuganda n'abantu bafani be across the world endongo era nga Denmark yeno yesho ya Chameleone yasoose okuba nti ayimbe buli waggwanga bukyanga COVID atandika n'omwaka guno jukira mutowe abadde yasokera Turkey n'avaayo n'agenda London. Jose Chameleone ali Denmark oluva Denmark twakitegereko nti ajja agende Sweden naye agende Turkey akubeke South Africa aveeyo agende London agende mu America akubesho Canada nesho endala ez'enjawulo era ng'oba oliawo J Chameleone abantu bamulindiridde. East Africa egenda maaso n'okuba nti nabo bafuna competition. Jukira nti buli Diamond Platinum agenda nakuba shows ez'enjawulo nga batandika comparinga J Chameleone ku Diamond Platinum. So n'olwekyo Chameleone bamutute mu America asobola okuba nti akuba shows ez'enjawulo. Jukira ba Wizkid bagenda maaso n'okuba nti bazikuba ba Davido ba Platinums nga buli omu atunulidde Chameleone agenda kuyimbawa. So far alina American tour oba world music tour jagenda okuba nti atuukako. Tumwagaliza birungi byerere. Yes, tumwagaliza birungi byerere Jose Chameleone genda mu maaso obeere nga osanyusa abantu bo oba abawagizi bo mpola mpola n'okuba nti owuuba bendera ya Uganda like Levixon abadde abikola Kenzo ennaku zino naye abadde atandise okuba nti atambula Paraso gyali eyo bwe bwininwa bagenda maaso n'okuba nti basakata endongo. David Lutalo be bamu ku bayimbi abali ku tours mu America London oba European tour ne American tour. So n'olwekyo Bannayuganda mugenda maaso n'okuba nti mubasapoti nga bali mu nsi ezo n'okuba nti ate
mubagazisa ensi endala nga banagambye wali mu kusooka Julian yabagambye nti mulindirinde kumukwatiremu ajja balaga omwana nga yagadde sikumuteeka ku pressure omwana we wuwe so n'olwekyo mulina okuba nti mukoma okuteeka abantu ku pressure mwebale kutambula naffe mwebale kutwagala amanyi ndoboozi nsigadde ntambi gimizo subscribinga ku mukutu okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli tutambule ffenna mpolampola. Break up on yourself there mbaagala nnyo.